All right, sirugambo over now. Bobi Wine yalinga achayimba aina oluyimba lwe yayimba n'ateeka mu line n'agamba nti era gwe yawadde n'ennume ezaala. I now strongly believe this gentleman is really blessed. I'm always asking myself, nejjo nebuuza ekibuuzo kino, what is that special thing with Bobi Wine and the Crested crane? First and foremost, a Crested crane, it is the national emblem of Uganda. Era ekinyonyi ekyo singa okeera ku makya n'okitta osobola okusibwa mu mateeka. Olunaku lw'ejjo we baamuganye oku accessinga hotel gye yabadde alina okugendako, later on baamaze ne bamukkiriza. Naye bwe yatuuse ku hotel we yabadde alina ossula, a Crested crane was seen nga yakatuuka bw'ati ne bagiraba ne bowinga emirundi esatu ku mmotoka ye. According to the people around, babuuzizza ku bantu oba ku babeera ku eyo hotel, bagamba that Crested crane, a Crested crane has never been witnessed anywhere in that premise. It was the first time. Now, ekimu ku nsonga lwaki nkugambye nti there is something special with the name oba the person called Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine is this. Njagala ojjobe nga ogoberera incidents ezize zibaawo. This gentleman olunaku lwe baamukwasa ekibiina kya National Unity Platform ng'ali mu unveilinga the new sign eya umbrella yali yakagisitula bw'ati enkuba n'etonnya. Olunaku lwe yagenda e Namugongo ne baintroducing erinnya lye nti mu nnyumba tulinamu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, immediately ng'omwogezi yakakyogera enkuba yayiika era ensi neewuniikirira. Yesterday ng'amaze oyita mu bizibu byayiseemu, finally ne bamukkiriza okgenda mu hotel wagenda ossula, etabadde na mu plan ye. This creature was seen. According ku bantu abamanyi embeera y'ebisolo, rather ebinyonyi, betubuuzizzaako batutegeezezza nti Crested crane tetambula kiro, etambula misana, ekiro eba yeebase. Ne tugamba bano balayika batulimba, ne tutankula ebitabo byaffe, ne tugenda ku Google. Now this is what we got on Google. The Crested crane, grey crown crane, is a durant bird, meaning it is active during the day and sleeps at night, typically roasting a tall tree within wetlands. It is not active or known to forage in the dark. Bagamba ekinyonyi kino ekya Crested crane kyosobola okuyita grey crowned crane. Ekinyonyi kino kigwa mu kika ky'ebinyonyi ebibeera active emisana ng'ekiro biba byebase. Kati wano tugenze mu kusoma ku kinyonyi kino tukulage n'ensonga lwaki Bobi Wine alabika aliko ensonga ey'enjawulo, era gwe wena abadde abuusabuusa signs zonna zitandise okulaga nti there is something. Active at night. So mu byafaayo by'ebinyonyi bino ababisoma ababitegeera obulungi bakugamba era ne bakutegeeza nti ekinyonyi kino tekitera ttambula kiro. Njagala kubuuza gwandaba, do you see what I'm seeing oba you're not seeing what I'm seeing? Kati tambuza video eno nkunyumiza emboozi eno. Olunaku lw'ejjo omusajja wattu baamulemesezza okuba lwale, ne bamukansolingisa hotels zeyabadde abuukinze eziwerako, ne bamudilayinga yagenza otuuka okwebaka ng'ate alina okukeera today yeebase essaawa 5. Okutuuka ku kifo we yabadde agenda okwebaka ekyewuunyisizza abantu abaabaddewo, ekinyonyi ekyo eky'eggwanga Crested crane kyalabiddwako nga yakatuuka. Abantu ababeerawo bagamba kino ekinyonyi tekibeerangako awo, era bana kamera zino zituyamba ebino twandibitegedde tutya. Yensonga lwaki nkugamba gwe Munnayuganda alaba vidiyo eno
oyina okuba ng'ogitambuza right now nga buli munnayuganda agifunye. This is also a sign okulaga nti ekintu kye tulimu oba ekintu Mwami Kyagulanyi kyalimu si kya bulijjo. A crested crane does not move at night. Yabadde ekimi ekiwano. Bobi Wine tabanga mulogo. Tabanga atambula n'ejjuuju. There is a video Bobi Itungo Kyagulanyi mukyala we gye yapostinga sometime back ku Instagram ye nga Bobi Wine ali busaabala yeebase ne muwala we ne mutabani we Subi ne Shadrach. They are like meditating, and the crested crane was also seen aside ng'ekola ekintu kye kimu n'eno kyekola. Abantu abasinga ne bagamba wa ezo zibeera ku mazzi era ebya bulijjo. Kati oguninyoko 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 oyo nyoko awe eri ku mazzi awe eri ku mazzi eri busaabala. Abaliwo bagamba terabwangako. It is the first time they are witnessing such a thing, such a bad kweyo hotel. Ate akabadi akalagika mbadde mutamanyi Kyagulanyi muli hotel gyasulamu. Era mwe bannanyini hotel abasuza Kyagulanyi mulina okwesiima ennyo. Gwokimanyi nti ekkomera Nelson Mandela lye yeebakamu na buli kati kyafuka kya bulambuzi. Gwokimanyi hotel Bobi Wine gye yeebakamu mu kyalo kali akaali akabi ennyo essaawa zino abantu bava ebweru ne bagamba twagala tuukaawo mu eyo rumu Bobi Wine we yeebaka. Gw'obadde okimanyi? Gwokimanyi buli muntu yenna agenda okusuza Bobi Wine mweno trail ye ku hotel yo. Eyo hotel yo egenda kweyongeza ba customer. Kati there is something new police ne government batandise. Bobi Wine tebamukkiriza kusula mu hotel eri mu town mu urban area ewali abantu. Yesterday omusajja yagambye we cannot allow you to go to that hotel because it is near the market. Omusajja namugamba I'm going to sleep, am I going in the market? So it is purposely being done okufuula banga Bobi Wine bamukweka abantu. Naye abantu baba mukwese kati ate ne crested crane zezizze. Teweewuunya nnyo olunaku olwo nga mutandise protest voting nga ne crested crane zizze zibakulembedde ate banaazikuba amasasi. Njagala nkubulira ebintu Bobi Wine alina engeri gy'azaakolamu ebintu bye. Ng'atandika rally zino yabagamba buli omu aggyeyo national flag. Buli omu aggyeyo fulaga y'eggwanga. Crested crane terina fulaga y'eggwanga. Yo ezengayo because eyina colors za fulaga y'eggwanga black, yellow and red. Mama nyabo akategedde tambuza video ono oli kuva strange update ku update, economical, social, entertaining, political, wetuli tambuza video.